Ekinsingira sente, ekinsingira ebintu bingi n'okukkiririza mu Katonda kimpa emirembe ku mutima, kimpa essuubi ddene nti teri kitasoboka Mungu bw'asiima. Pallaso omuyimbi omu kwakoze ebintu mu COVID-19 wajja tonadda mabega paka ne kaakati. Pallaso omulaba yakumanya biki byokola oba biki osamuserezo ogamba ku Sudan akasente kange investinga waneeno wano ndeka kasente kange nketeekamu tumala obudde bungi nga tuteeka sente mu nsi bene tuteekamu neteekamu nzisa byenjagala nzisa mu bantu bange nzesanyuka nnyo okubanga mikwano gyange n'abantu bange basanyufu okusinga okuba n'omuwendo gwa sente omungi. So ebirala Katonda ajjappi kubanga ipulaani bwazirina nenze sente ziteeka era mu ndongo mu bantu bange n'okuzeteekamu. Omuntu ayinza okugamba nalengedde emmotoka Benz Empya eriko mayanja yayingiddewo naye Pallaso nti akasente weekali Benz Empya eriko mayanja customized linnya bidi kirone nga kisonzeko bwati motoka yayingidde. Ebyo bigambo by'abantu naye nga bafaani bange bampagidde emirimu ngikoze sente tufunyeeko era Katonda zatugerera. So tukozeko bye tukoze amamotoka tugavuze naye byebitusanyusa ensi ziweekoma byamaani emmotoka si bya bulijjo naye tubyenyumirizaamu naye nga tubikola olw'okuba tuli bavubuka era bitusanyusa era twabyegombanga. Obaye esaawa zino kati olinyo mulaavu olinyo musulo okakkanye nnyo abakyala emyoyo n'emitima ogirina olwaga eri mudansoolo waggulu eri watwavudde nosenyo okakkana mulaavu emikono gwe wuyo wanjula gwe wuyo obuyimba nze ndi versatile artist njagala nnyo okukyukakyuka buli ddakiika era ngenda kuba nkyuka mu ngeri nnyingi. Kino kye mwakalabako temunalaba yadde 1% of Pallaso. Right now I'm just discovering myself and I'm just becoming the best of what I'm about to be. The best is yet to come. So buli omu abe mukakamu waali music tukyaleetera ddala mungi buli kimu tugenda kiyimbako mu Sudan ne Sudan tugenda kiyimbako. Wazzemu akayimba ogeza kubuulira abantu ogamba Matayo Zaakayo kiri kijakenge bya akayimba ako Justin n'abakyali bange babiri bafunamu obutakkaanya lwa mukazi yali mukyala ne bajjayo amajjambi ebigambo ne biyitingana enda okulaba ate abaali ab'omukwana ababiri batandise okukola ebitali bya buntu bwe kuvaayo ng'omutabaganya n'ennyimba akayimba ako buli omu kayimba kalimu obubaka bungi naye olina tuula n'okawuliriza n'otegeera kubanga messages nyingi teziri direct naye nga zigenda mu maaso mu community yaffe ne tulaba abantu nga bawukanye ne balwanagana olw'omukazi oba ne tulaba abakazi ababiri abalina ne business awamu nga bakyawaganye olw'omusajja. So nengamba situation weeri mu ggwanga nze ndi muyimbi wa ggwanga lwaki segiweerezaako right on Sudan nalo omukulembeze mugenda mu maaso Kings agamba agenda kwerayiza ku mukulembeze wa Uma nga gwe Pallaso mubayo teeka ensonga z'omukulembeze wa Uma. Kings mukulembeze ate mukulembeze wa maanyi obukulembeze bwa Uma nga tebunamalira bantu bangi budde abayimbi twandi yongedde ne music nga bwetwetereza naye nze kyenandigambye saa mukulembeze mulungi fe nga bayimbi banne twayisazeewo tumuwa omukisa. So bw'abanga si mu matevu muntu mukulu akkirizibwa okwongerayo omusango gwe ku kooti endala gyakola ki bw'asalawo okwerayiza nalyo ddembe lye. So fe twamuyinamu obwesige bwe biba tebyatambula bwe bityo nga bwe twabyagala katusabe omulundi omulala. Mu kampu yo abawala sibala bamu namu ba Fidi Kironde ba Disoya Keruki abawala tebali mu waliwo omuwala bamuyita Carolina alina n'oluyimba baluyita Loverman
yesingo yokka gye yakata waliwo n'abalabe tugenda sayininga naye nga badanvid nga bamanyi ba veteran bendongo babadde nayo bakirich mulembe gwa eke namanyako eke 47 naye bano abawala batandika butandisi so tubabrushinga mpolampola nga tubaleeta eri eggwanga bati bano borede bawove odanvid okimanyi ne hidi yazikuba musajja w'amaanyi so yete ekyewunza okubanga n'akatono akafulayingirako naye abawala bakyalina bityaba brushinga era musubire muziku waabwe nnyo wa Carolina wa Amanesa bagenda kuba bajja eri eggwanga. Amina Musudani. Blessings muganda wange. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.